kati Allah yagamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah nasalawo nasiima bwe nti bwe nalaba temusinzanga kitalinze bwe yamala yagamba nti wabil walidaini ihsana eyo waawo bagiyita harfu al-atfi yakugatta oddira kino kyayogedde wabil walidaini n'okiteekawo kigambo qada nasiima nasalawo oyo omukyala yakuzaala oba mulalu kyeyasiima bw'aba mulema kyeyasiima bw'aba munaku kyeyasiima bw'aba mweru kyeyasalawo olw'omuganda waffe ekyazanga awo ayina maamwe mulalu musiraamu oyo akolera Masaka naye atera okuddayo olumu ekawungeeza ddayo ekyazanga eyo avuga piki n'agenda maama oyo alonda ebicupa n'ebigoyegoye omukyalo oyo abyetikka okuva eyo n'ayita Mbirizi Kinoni olumu obudde bumukwata atuuse Masaka wano nga kwambi yasaba manye Masaka awo olumu omukyala bw'atya okukubira awo n'addayo naye bw'aba addayo ajja ku maini e Masaka n'abuuza sheekh aliwa mutabani we alimu olwa sheekh aliwa mbu ng'ayagala zaakumuzzaayo naye nga yazza atambuza bigere ate nga talinnya mu mmotoka olumu sheekh asanga taliiwo n'abuuza basheekh abaliwo gwe toli sheekh bezinzizaayo ebicupa byonna bye yazza alonda n'obugoye awo ku maini waabiriwa byonna n'alonda ebirala ate n'abizzaayo kyazanga batera okuyisiŋŋanya mu kkubo awo n'omulalu omudde mumumanyi ye musajja w'Ekinoni ku muzikiti bayisiŋŋanya babiri n'ono atambula buli lunaku ava Kinoni ajja e Masaka ate era ekawungeeza atambula n'addayo naye bayitire n'omusajja oyo era lumu omusajja yabazanyisa ekyabakoze n'abagamba lwaki temwewoowa naye oyo maama w'omusajja omu gwe saagala kubagamba Allah kyagamba nti waqada oyo gwe nasiima ye nnyoko gumiikiriza aleeta omwegendeza abazadde mu mbeera yonna gwe gy'olaba oyina oli mwavu oyina omutwalo oyina akanaana zeezo naye akimanyiza oyina kkiriza obeere mukkakkamu eri omuzadde lwaki ramadaani gy'osiiba Allah akugambye ekigambo mala bayita nga kibannakola mulimu gwonna oba ŋŋambire nti eno endagaano anaagikuuma mukkiriza okukola ate agisobole agenda alye ensonga ey'okusatu yagamba nti wala taqtulu awladakum min imlaq togezanga ne mutta omwana yenna omuto nga mwagala ssente imlaq eyogerwako mu statement eyo hisaful faqli bwavu omuddu anoonya alaba omwana ono teyamusuubula ayina abaana basatu musajja munaku talina kyakulya n'ezibasomesa taziyina ate waliwo omwetaavu amuwamu ssente Allah kugamba nti wala taqtulu awladakum min imlaq togezanga notta omwana wo olw'obwavu bwe yamala yagamba nti nahnu narzuqukum wa iyyakum bweba mmere yekutawaanyizza emmere gy'olya nze ngikuwa n'oyo omwana nze jamuwa emmere oyo yakunyumiza ani ab'ebitiwa temutanga abaana baganda baffe mabega battanga abaana babawarabu naye Allah yabuuza nti wa idha almaw'udatu su'ilat kuba mwakafaanani nga tuvudde mu ntaana nga Allah aleese omwana oyo n'akubuuza bi ayi dhambin qutilat taata nakola kyokunzita ogenda mugamba ki so nga abavubuka abasinga mwenna buli anyigibwa obwavu yeddiru esookerwako babasomera emipiira awo miliyoni 6 miliyoni 5 muddu yazimbye ekyuma kirimbaale ayagala kibebi kya myezi 6 nowayo omwana wo ofuluma bweru ng'ageze ku dduuka mbu bankute bakifeza nzijeko omwana naye nga ddiru ogibaddemu Allah gireeta mu Kulaani ng'agimanyi kisaddaaka baana kyava dda ng'abaddu abasinga bw'alumu obwavu awaayo omwana aga tujja kuzaala olina abakazi babiri olina gw'oyendako ekyengera onoonya w'okyomoto mulaba noonoona bebi nga z'okukyalira naye ng'olina ddiru gy'oliko wiiki 2 ng'omuddu avuga hama wala taqtulu awladakum min imlaq yenna yali akikoze wenenyeze Allah ate Ramadaani yeriko akabuuza kubanga omubaka akugambye aga amazambi gaali mu kusomera 12 yenna avambulamu obwenzi otuukira mu muliro eyo gy'ova n'asalawo okuwa kujjana oba okusasula emirimu gyo
hisaifu al-awlad obuzibu obuli mu baana bwalimu emirundi esatu. Nabbi yagamba nti la ta'lama mimma hisa min qabl, abaana abo abato temumanyi nti kyagenda kubeera. Oyinza okuba ono gojjawo ojjeewo omusika wa famire, oyinza okuba ono gojjeewo ojjeewo omukulembeze w'abantu, oyinza okuba ono gojjeewo nga Allah mwe yateeka omwoyo omulungi, myoyo emirungi, nga yagenda okuyambako ekyalo. Gwe notta ekyo kimu. Mu kutta abaana mwalimu hisaifu al-inna min al-li'an. Allah akussaako ekikolimo, Allah akussaako ekikolimo. Kyovula Nabbi yagamba nti wala tudribu awladakum, mulemenga okukuba abaana bammwe bidhuribatil mu'tabu, olukuba olw'obusungu obususse. A antum sahibu quwwa, oyina amaanyi omusinga. Kati ayagala obe ne rahma mu mwana ono, kubanga osobola omukola gwe kyoyagala, naye oyina obusaasi bugamba ono agende n'okwata omwana kito n'oteeka mu nsawo nga tekimanyi genda mu maaso kirowooza mulimu kusaaga, n'osibako n'otwala w'otutte omwana afiira mu kasawo. Abakubanga abadde mukulu mwandirwanaganye. Allah kwe kukomako nti mubeere n'enkisa ku baana abo. Kyoyagala ky'omukola. Omulimbalindaazi ku dduuka najja n'okola byoyagadde, Allah n'akiteeka awo. Ensonga ey'okuna gy'otazanyirangamu ng'oyagala okusiiba Ramadaani oba okukola emirimu Allah agikkirize. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Olw'obudde mukkirize tujja kuba ku nsonga ezo ssatu. Mulundi ogunajja biidhini ta'ala tujja kwongera n'eddaame lyaffe. Allah omubaka lyagamba sallallahu alaihi wasallam nti man arada, awulira ng'ayagala ayyanzura okutunulako fi wasiyati llah, ku ddaame lya Allah allati wassa bihi al-insan, eryo lyalamira abantu, falyakrau ayatan tujadu min suratul an'am. Amale genda kusoma ddaame lyange, bw'olaba nga onalifiitingamu genda okola emirimu, bw'olaba nga tosobola totawaana. Lwaki? Bwe yali amala yagamba nti dhalikum wasaakum bihi, bwentyo bwe mbalamidde. Atasobola kugumiikiriza faghayru min alhisaayi, ng'obufuzi bwange tobulimu. Zaali ensonga zonna z'owulira mu Asiya z'oyinako obusobozi, z'osobola okwerekereza, z'osobola okugumiikiriza. La yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Allah takakatika ku muddu kintu kyatasobola. Bw'alabanga ekintu kinene gyali, Allah amuwewula. Bw'alabanga tajja kukikola, amuwandiikako omusango. Naga nti rabbana la tuakhidhna in nasina. Kati omulezi waffe ne tutandika omumugamba nti bituguddemu nga twerabidde bitujjeeko, aw akhta'ana, oba bituguddeko mu nsobi accidentally nebyo bitujjeeko. Lwaki oleeta ensaba eyo? Kubanga waliwo ezambi ly'ogwamu mukakibwa oba mukwerabira. Kale ab'ebitiibwa mufunze endagaano eyo mugyegendereze, oleme kulowooza nti okusiiba binu ojja kuva gy'ovudde eyo nojja n'okola ki? N'osiiba. Hayyakumullah wa jazaakumullahu khayra. Subhanaka Allahumma wa bihamdik.